kasaba balunya byonna bye mwakoze mwekube mu mutima wizo mubonyabonya wa bwerere zokusiza bye nalabye era balunya nkwegayide nze netondedde ku BTFM ng'omuzadde muzeyi mayanja mukwano gwange mama wa mayanja mukwano gwange n'ekigendo tuka ku mwana w'ekibi kati njogera ng'omuzadde mayinze nina ekisate ndi mubi nnyo kadima ng'onkutte bubi kadima we nakulaga tuva ku radio nkulage abasajja ne bagenda okukola wizo ate nga ne babimukola mutuufu omenti bamulopye sibambi yokuloopa biri eri bagiyita mafia state of gay mind bamusanye kimafia ate musajja tamayina kiriwo Nobart yamanya nti bagenda Nobart bagambye okujjamu erinnyo bwobonga obugamba ati Nobart okumukuba erinnyo n'alimira mu pirawo nti kyamuzannyo ate abantu bamanyi kola deep analysis adigunda ate bali bapromota buli omumanyi kati ze nsobola okubuulira mpulira nsonga nti Abitex kino yakikoze balamu ya deportinga chaka ne bayikwasa government yali gali magezi ga balamu chaka okugenda nze kakati manyi waki mbasinga mwe n'okutegeera bwe mba nebase manyi omuntu akoze ekintu ndi kino bebe kulu yakikoze kino kadima go kikoze kakati okimanyi kankwene bwino omulala mukutegeka ali yeni skin ku Freedom City Abitex yamutegeka nawe bakyakubanja State House yalaba nga Bobi Wine omupyaze era for the first time State House yonna yali eraba ekigenda ku Freedom City mpulizamu ngenda kuwa bwina gambe atayina magezi nagambye atayina magezi tobera ku program eno kati kankuyigirize kati kibaito okuddayo Soma University sabo sirike de kankunyonyere kadima State House netuukirira Abitex nagana ebiseera byali tandafuna buzibu na kyagulanyi government ya President Museveni yeralikira ekintu okulietinga another Bobi Wine ne basi kati kankule bebe kulu Chameleone okutwala ali mu State House kipange banafuya mu mission yabwe yayiseemu wakaba sirusiru tebalaba n'abagwagwa kituli ku mulembe gw'abavubuka abasirusiru nga government yagala okusula kadima ekola enyigabunyizi switch tomanyi Chameleone files zaina mu bulamu tebagala buzukusa Chameleone musibe musayita mane birundi afudde musibe buli oyingira mu government y'abasajja batekawo ebintu ne bakusibe enjegere kakati nali yeni bamaze musiba kubanga government yali etyanyo iron nga next to Bobi Wine ngali yani skin bamugata ne Bobi Wine government tesura kumanyi ga ina kagambe kadi baserika ba settinga bebe kulu mpuliriza bebe kulu ba setting ine meeting yali na kisozi ne ba settinga bebe kulu namugamba tukakanyiza tutyo muvubuka ali yeni A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Etugenda ku radio sabo tusimbudde tugenda ku radio bannange bwatyo bwaba mwenna musembere bana content wa radio ya connect TikTok abawuliza BTFM leero mbegayiridde bamaama batata tebonyiga twakola endagalo ne Katonda y'okwogeranga amazima ne woba muganda wange sikuzibira mu kwogera amazima era bengenda okunyiza leero mbeetondera nenga ate nina kwogera amazima ebyama byengenda okwogera ku radio kadima takwata mu konso kwa kadima ate uyo ali mu malaria abakedde bolo wa forest park meeting yaffe mwebale kutuuka mu budde naffe tujja naye katusoke tuweereze eggwanga tusoke tutambulize eggwanga ku mazima kitalo nnyo ekyajjajja wa petroli waffe Honorable Sebamala wakuziika olwaleero Honorable Sebamala yafiiriddwa patroni wa group yabina tugenda byogerako mu group yaffe Buloba bambi abali mu makubo mwenna abajja mwenna tubatumidde nnyo naye kadima tokwata mu konso konso njikwata mu nga kyetaagisa this is a professor ate nawo eriyo professor kakati wenjogera amazima ngogera ku Museveni oba ku Bobi Wine oba ku Chameleone oba ku Kenzo my friend I'm a randy friend now I'm no longer a joker you have been calling me Dikola for a while but the public is going to prove unfortunately is that the public is going to prove that Bajjo is a randy friend until I'm not a Dikola you finish your studies now I'm eriyo ku mazima gengendo okogera ya chovala ngamba ba TikTok atayina data don't waste your time bobanga oyina akatengo tobera ku program ya kusoma luzungu waze kusoma ki everything ask him a weekend but na kasome nako sana kati accounting na mutegedde
Our dear listeners, thank you so much for tuning in. We're going to present today in English. To do this show in English. And I can define each and everything. With Mr. Bajjo. So Kadima. He's not a Mr. He was employed there. I'm here with Bajjo. Bajjo went back to school last week at and I'm a degree holder graduate Institute in Nakawa. So I want him to tell us what he's studying. Now. This week we studied about accounting. This week we studied about accounting, definition, procedures of accounting, principles of management. So that's okay, Mr. Bajjo. Define for me the term accounting. You want me to define accounting? What is accounting? Accounting is the process of recording, analyzing, summarizing, communicating financial information with an aim of decision making. Repeat for me. Accounting is the process of recording, analyzing, summarizing, okay, and communicating financial information with the process of the major aim of decision. What are the procedures of accounting? Procedures of accounting are very simple. In the procedures, we capture business transactions. That's procedure number 1. Procedure number 2 is to record financial transaction. Procedure number 3 is to summarize financial transactions. When we are capturing business, in procedure somebody communicating business information. Capturing business transaction memory invoices. To speak English, please, sir. In capturing business transactions, invoices are involved, receipts, requisitioning. To capture the business transaction, to know, to receipt everything, to invoice something. Then recording. After capturing, we record. We write. After capturing, we write. Okay. We record. After recording financial transaction, we summarize. We summarize what we have captured. We summarize what we have captured and what we have recorded. Okay. Then that's what we call summarizing financial transactions. Then after summarizing your financial transactions, you must report them to the directors. Let us beat FM. When Pike or George is your boss, you have to communicate to him. Don't include First wait. You have to communicate to them that today BT has made such and such profits, or BT has made such and such losses. That's what we call accounting. Okay. So I'm not a joking subject. That's how I will pass people. They will say that Bajjo has bought a degree. I only have one last question for you. One last question for me. What are the principles of management? Principles of management. Let me just mention them. We have planning. We have planning. We have reading. We have organizing and controlling. It is very simple. How long have you been at MOOCs? Just 3 days. And you said that I will not pass. These are very simple issues. Every Ugandan must attend school. For you think, why do you want always to? For you think that I cannot pass? Why do you always you people, you think speak English? Why do you always want to move into limelights everywhere? So I saw. Unfortunately, that by the way, unfortunately, let me tell you one thing. That man who recorded that video, even I don't know him. Are you sure? A small boy came when I was in class. I never knew that you can enter. You know, at university you can enter with your phone. Everyone can record or whatever. Anything he wants. So the guy entered when we not buy English. So the guy came. Even he found me sleeping. The Makona came without communicating to me. He found me sleeping because always we attend our lectures at 8 a.m. But you remember I'm a businessman. I sleep working. First wait. I sleep at 5 p.m. 5 a.m. I wake up at 6 a.m. I just sleep for only 1 hour. So when I wake up, I go to lectures. The guy came when I was tired, when I was dozing. But that is not the big deal. Let us pray for you so that you succeed. But I will succeed according to all the signs that I am seeing. This big head of mine is you not. Will not.
nga bakutte ebifaananyi babiteeka abalogo manyi bagala nnyo abalobulookinga ebiwe mulano ku nnungi ku TikTok waliwo embizi wano zenna obulookinga katugere ku mulamu ogwatulese nkulase nti nasomye nalabyo challenge nga bateachers bo nakubidde simu during ati bw'ogenda ku mubusi noŋŋamba ndi wano ne balekikyala abatamanyi kusomesa sinakyogerako can you imagine sinakyogerako ekyo ababadde bayizi mubusi yesinga balekikyalaza abaana abato abagezi nalabyo tuya bagezi nnyo era bw'ogenda ku mubusi n'otoyita obadde bekkalu baba kusomesa ne mulimiro n'otegera kyokola ki kati waliwo omuntu alaba bamuyita Tracy ni mulungi asomesa bulungi yatusomesa principles of management azikwatawo olunaku lumu zisibira na notice mu kibiina nkwatira ku lubaawo kati lecturer sala yatusomeseza accounting ebinayize ate bingi byenkyasoma nejjukira nakatandika ennaku 3 gotulaba nti mbangenda kuyita musubire ki okuva mu Bajjo musubire Bajjo ali serious sinafunayo by the way sinafunayo buwala era nina nonsense eyo gwenda nti Bajjo agenze kufuna buwala Bajjo events mbadde mu bivulu emyaka 15 kwa 2 mwe musinga abakazi okusinga obwana ba mubisi neki nasanze ku campus namwe agasajja agakulu agafumbo buvemu ensonyi weteke mu ngato ngo wulidde akaanako kakamala senior 6 kagenze ku university bakakwanye nagenze hostelo z'abayizi nga motoka z'abagagga ziparkings bakimu obwana bw'abasajja namwe obwana temutya sirimu kati kigasa ki muzadde w'okusomesa university n'ova ku university n'ogera n'ofa sirimu ne kamoto nabo buulidde ne kakati mubusi taata watunda mukene asubula mboga abamu bambala kadde ne bakutwala ku ssomero kyokka bino ebisajja ebikulu bisedduvuto bipaakinga hostelo z'obwana kyokka ekisinga okuluma osomesezza ogwana mu kubonaabona okungi gugenze ku university gufunye sirimu otegera bulungi kyekugamba kakati obwana bwa university mulina okweddako nti bino ebintu byensaba abasajja bakulu bamalira mu bisiraani na bizi bya kisirusiru mulekerawo okwagala obwana obuto bwa university mpuli wakananga kafuresh abambi okalaba lwaki wasazeeyo okuddayo okusoma Bajjo nasawo okuddayo okusoma jasi njagala degree fe bakulembeza abenkya kkiriza Ghana gavumenti egenda kukyuka ekyo njagala bannayuganda kakati gavumenti wenekyo kafutedekekera nsimpe katonda yatulabikira dda ebintu bwe birikyuka Bajjo asobola okubeera prime minister mu gavumenti empya kuba eyo gavumenti gye tuleeta egenda kubeegaba emirimu nga tesinzira ku technical know-how ng'esinzira ku technical know-how Bajjo wasoma ki nti wasoma planning gwenda okubulira planning authority nti kadima wasoma ki kati wagala kugoba bintu bino nti bawamanyi kati lwaki tuddayo okusoma nti president Museveni asse eggwanga lino asobola okulonda Kenzo n'amuwa advisor nga ne Kenzo tasobola kwewa advise kati twagala kubalaga nti we tunakwata mu ggwanga lyammwe tujja kuba twasoma tetugenda kukola bintu byetamanyi tetugenda funa bifolo wa mikwano tugenda funa bifolo wa qualification otegedde bulungi kati tusoma kutegateekera Uganda kubanga kati eggwanga fe abamu kubalitegeerera kati sobola kutegeerera ggwanga nga tuwasoma ekwendi okitegera kwendi nnyo ekwendi nnyo kubalitegeerera okitegeera kakati twagala kulaga president Museveni nti kabenga Bajjo mukwano gwa Bobi Wine nga Bobi Wine ye president tasobola muwa kifo nga teyasoma irogikali mu kino ekyokuddayo fena tukole ki we are inspiring the younger generation nti ebintu gye bijja maaso bigenda kukyuka kiriza Ghana Museveni agenda oba Katonda yamutwala oba abantu bebamutwala oba mbuyaga yemutwala oba kiki ne president Museveni agenda kubeera ku Uganda forever kati nga ffe abakyali abavubuka abala bali abavubuka mwekuuma essirimu zile kumubusi nkebeza abaana nageze nemba kebeza wagenze kebeza abaana njaga busome nga bulamu nga bulina future omuntu bw'omukebeza amanya yekuuma omuntu bw'amanya status ye mpuliriza kadima ekiko obuzo wakyaza professor omuntu bw'amanya status ye ompulira addamu amaanyi nagaka neekuume ekintu ekisinga okutta abantu beegaba tebamanyi status yaabwe bw'oba mulwadde mmira bulungi eddagala bw'oba mulamu weekuuma oleme kufuna ennaku 3 ekyendaba eri kati nkebeza obwana era nze actually nakibayita early detectors ez'HIV nina obukebera bulaba sirimu wa wiiki 2 muteeka muno babukolera Japan nadda nagenda ku lasenti okukola test bagiyita ELISA ne DNA PCR test omusawo nangamba bino binatu bikola nebino birwawo kuwaki negenda ogule kibayita early detective babukebera antigen tebukebera enzyme antigen jachibuza ba doctor kubanga nzime ngati amwe professor ngogamba professor kakati obwana bwa university bwe entanda simu abasoso soma university mwega danga nnyo Nobart so zirikenga tunada kuwiza waliwo gundi nti muzadde wabanga akuweredde ngogeza ku university toyagala gusajjera kugulira iPhone ebintu ebimalamu obwana obuto iPhone bokatuke n'omulembe n'emikwano gyako that is nonsense zikana iPhone ndazikowa
manye nnaku yewa mejova chovola manze sola kwana bwana tanabye bisajja kyasize okunuma ku internet mbwagenze kwana bwana is it zeba jonsolo kwana minister wekede sisobola because nina mu sense of humor eyabantu humor kati sola kwana bwana buto nina kuba exemplary amwerolo modo tumene lolo modo inagenanga wega janga bula wega ti chabusiru kakati yere warning egene gasajja mwaga kwana bwana wabannamwe mukwano bwana bwa university namwe bajja kwana abamwe kyosiga kyokola ki kyokungula mwe mukwana nnyo bwana bw'abannamwe namwe bajja nalabye emmotoka zi cross country zipaaki ze coastal basimye bwana buto ate bufresha ate bagenda bakozesa babu manipulating that is manipulation they manipulate them bufresha bunno bufresha nange ndi fresha okitegedde bulungi kale Bajjo ngera tugende wa Nobart events ana awongenda okuyombeza abantu bamukubye Weasal yamukubye nameketa omukyere erinyo n'alimira kanga mu ndagaano gye bakola ey'okusasula Weasal nga bamaze kati wano mbanye nga tonyingiramu kubanga nakubuuza nze ngenda okuwa abantu ekisembayo ku Weasal ne Nobart ekisembayo ate nze nkiggala kiki awuliriza BTFM saga ya Nobart ne Weasal sagale bamalire budde lwaki njagala mumpuliriza bulungi ntandise okwogera amazima bwe banga njogera amazima otekangayo omutwe ate ndi professor neze sina kyentya kabe mu 7 simutya kabe buka milioni bwani simutya I don't fear anything because amwe malawulira mbakuba Nobart awudabadedeka w'emirambo esatu ati njogera kyentegeeza era gyali kigenda kubaawo zina gitaasi ati zina wadaba emirambo egyali kigenda okugwa nze simanyirwa bino bifusirusiru ndaba omufuuka wabaka milioni biyiga okwogera ku TikTok nze ayino mbakubanga nasoma nnyo nandibadde wa Mossad basiayi because I have the deep reasoning kakati abampuliriza ku radio kamba wa amazima agasembayo ku Chameleone ne Nobart ate tukiggale nze nsembayo kukola ki ku Weasal ne Nobart jaza Chameleone Weasal bwe yakola concert yamuyisa bulungi enesembyeyo njagala tukkirize nabanga muli ba Luganda mu kika Muganda wonabanga ali bulungi owulira bubi kuba family ezimu era kikimu kigana family z'abantu okulaakulana Weasal we yajja Nobart byatuukirira Weasal namugaa tugenda kukola concert Nobart yalina omutima gw'okusitula Weasal Weasal asobole okubudamu okubanga bamubuukinga n'agenda ne bakola contract ne Weasal n'amusuubiza ssente ze yakola ki Nobart kati byonkubulira bisembayo Nobart bwe yatuukira Weasal nabala nga contract egenda kutambula ki bulungi Nobart n'agamba Weasal mukyala wo katonda emmeeza era kigambibwa nti omukyala teyalipotinga nga bulungi ssente za mmeeza wa Weasal nani teta bangamba teyabiripotinga nga ki ekyo tekigumira nze kubaka Nobart sikaagala era ndi ku TV ka Nobart sikola ki naye nze ekizibu kyennawe kuba kwogera amazima gansinga amaanyi era byengenda okwogera abagenda okunyiiga amazima gansinga ki amaanyi nange kenyini nekolako olugambo nagamba siina malaalo banzika ku muddala gwa mbizi n'amalaalo simasimaiti katawa omuntu yakolako olugambo lwa muziika kitegeezayo abawo amazima munnange nga bakola concert kumbe concert yayisa bulungi Chameleone kuba concert tugenda tuukawo wonnawonnaawo concert nga bagikola concert ng'efulopinga bafuna abantu 2,205 njagala tubalemu nze naawe kadima katono emitwalo 3 times 2,205 bera lero njagala okubanga otamba na professor emitwalo 3 times abantu 2,205 otamba na professor ate asomesa abantu kuyiga kupandika radio ya ggwanga this is the number 1 station okyaza omuntu ayogera ekituufu bwe bukadde 7.5 owabyuma yabasaba obukadde 5 50 million jeje zakola ki nakati akyabala ekifo kyali kya milioni 2 ezo sente mmeka kadi mala ebera si twangweko tugenda kugojo that 70 million ze bafuna ku mulyango akulaga simple mathematics zagwera mu byuma na kifo bayina okulanga ku TV zonna bayina okutimba zibanners bayina okusasula abazinyi bayina okusasula security bayina okusasula nti omutegesi w'ekivula afiirwa sente nyingi ate kirungi ka Nobart tekanjagala bwemuku bwali bwagala ngwe lwakwaza ndi kyuma kya steel mu industry niwe mwegatta mwete mwenaje mwiza kukola ki munnanga akasajja nga kagenda ku mulyango bamanerenda be bakayamba bamanerenda be bakola ki be bamuyamba sinali yejja Chameleone yatomeza Weasal okwambala PLU it was a mistake nakyogera ku digi it was a mistake number 1 nti Weasal yakomezaawo sympathy y'abana Uganda nakyogerako wano neera abantu okusuula tebetaga tula meeting omuntu akozesa abakozesa nsobi n'ogwa nga bava bulungi mu concert salemu sale yabaweerezayo omutwalo gwa $1 ne kati nkulaze nti expense ze milioni 3 neti busente butono nnyo kuba nkulaze liza agenda mu byuma na kifo ne Weasal bali bamuwa ku sente deposit ngaki ng'omuyimbi munange nga basindika obusente waabwe nga salaba obusente ngera bugenda mu expense
kwa waliwo zi revenue waliwo ne revenue nga revenue eganyi ababanja nga balinga abakola kijukira bana abategeka ebivulu era kati mabosanga omutegesi w'ebivulu nga Bajjo nga bimazeemu emyaka 2 nga ayina emmotoka ze mu lujje emmotoka nga 5 oba 3 oba 2 maka abantu bakola mu wisho nubagamba oli mwavu manyi bana Uganda bayina amaalo obugagga bw'abantu babalya ku mmotoka kati waliwo ensule zanu lwako waliwo security kati bagamba ayina busobozi buzimba ki nyumba naye nolaba entegera y'abantu kubanze nzimbe ennyumba sina mukazi ngenda giberamu naki etuzimbanga eza papangisa nina nikakati zire kati omuntu omugezi akola commercial tazimba amakate gaita magoba enjagala nkikubulira amakate gakola ki tegaleta magoba kati nze buli mwezi sobola kubula bukadde 10 wembujja naye nga bali makaba kabanga ndi omusina mukazi siri mufumbo lwaki kakati abakazi sinatuuka kujja kuwasa ku myaka 45 nga maze osoma olina okuwasa nga tokyabuukabuuka kati mbadde nkugamba sente nga zikola ki abaana sibazalira mu motoka waliwo hoteli ne wange ninayo sebo nina amaka 2 emunyonyonezana mbadde nkugamba sente nga ziggwawo kati Chameleone abala atya alaba nti akantu keyakolera Weasal kagana okwata yakapiero yo nga batera kubanga okuba Nobart it was a meeting yamala weeks 2 ziganfunye information nga bagenda muku Chameleone nga abalira Weasal nti gendo osange Nobart yokole ki eyo meeting ne palace yagikola ki kwa Chameleone yagala nje ebintu by'ekisirusiru kakati Chameleone nga akimanyi bulungi Weasal bw'anaarwa nagenda kugwa akasembayo mbuza lwaki akikola Weasal addemu asabirize Chameleone ate muganda ngenda kulaga kibakoze ali emisikini ngenda kulaga andi wandi mu deep analysis omusirusiru towuliza program eno njagala ko bagezi bakali sibera mu propaganda kati buli lwowera mu family nga mwina mu empologoma 3 erinya lya Chameleone likka Chameleone iba amutondera kubanga yinanyi segwange mwina segwange mwe yino kubera mu family ko kolima ati bino nze mbyogera mpulira ngotegera bulungi nga bagenda bakuba akasajja Nobart nga bamukuba amanyo omwambi amanyo gavuddemu kakati Nobart amanyo gabulidde mu piraawo gatya yabadde ali emmere n'amira erinnyo bamukuba erinnyo ne linyeenya bwe yagenza okulya emmere erinnyo n'alimiriramu era Nobart yalina amalibu kakati mukuba Nobart kino kyekiddako Chameleone n'afuna ggolo ye Weasal okukola kyokugwa kakati mukuba Nobart kakati ate waliwo olukwe mpa olupapula nsomese pamba yambe bino bijagala bituuka bamuga profesa yabyogera dda bw'olabanga balunywa ati nze nsomesa ebisembayo mu Uganda I'm the only professor you have bw'olabanga balunywa Juma nga bapromota beegasse omanya waliwo omulyo balunywa fayiro ya Weasal kirano balira sagala Weasal kikutuukeko Weasal yana yakutomeza okuba Nobart wakola nsobi n'erinnya eri okuvaamu si nsobi ntunulya kadima nga nsomesa ati ze sirimba bw'olabanga omuvuka bamuyika Juma balunywa nga avuddeyo ne bapromota nga beegasse kuba kikiriza gana bapromota basinga abayimbi amagezi kubanga wali Weasal tabakuba Nobart Weasal bakujja mu public n'agamba akasajja kanziba ssente toligwandinyumiriza bya Rosi naye abantu banyigira Weasal okukuba luyi kadima tokubanga omusajja oluyi kadima zenna abanyiiza ze ngenda okulwana obakola ensobi nga waliwo obuzibu nga neetaasa naye kadima abantu abanyiza sobola kusanga muntu nemukuba ki kati Weasal kyamugiddeko ddala feva era Weasal yagudde yazzeeyo gye yabadde akola ki tebakuba bantu muntu omukulu omukubotya tosobola kuba omuntu alina abaana tomugalulira n'omukazi wewe waka tebagalula ki Weasal yandibadde wiina nga yandiraza abantu payini gyalina nti abanja akasajja kanziba naye kati ne sympathy yakoze eki kati wano wali omuzannyo munnaye balunywa Juma nga bakwata Nobart nga bagenda bakola ebintu byabwe saawa zino Weasal ne fayiro emusiba yawedde bintu byabwe bitya babimanyi bibakora nze nga kadima njagala okusiba kaji mampuliriza kati kankuyigiriza okitegeere ngenda okujja mu kamera mwete nga nakoze dda kubanga waliwo ati kati kankubuulire gavumenti ya mwami Museveni temugyesiganga kino nkyogera kule njagala abayiga muyiga abaselu mukole ki Museveni okubeera naye nga Chameleone bwalowooza nti alina connection ate Museveni abayagala kukumalamu malala kati omuntu bwe nagamba omuntu ali emabega w'abalunywa ne Nobart ojja kukyawa gavumenti eno kubanga nze kino ate nkikola mutima muzadde mpuliriza kyobala sinnakitegeera nkulaga nti gavumenti gye muweereza nkulaga nti gavumenti gye muweereza ya Lucifer kuba simanyi gavumenti esetinga Chameleone muga agenda okole effujjo tujja kutaasa nesetinga balunywa ne muga agenda bamalemu effujjo tubakakkanye kati manyaga tubeera logiko wano profesa bino byenjogera nga bagenda kuba balunywa temunyiigira Nobart temunyiigira mukwogera byama manyizi nagambye Chameleone simwogeddeko ekituufu
siri promoter balinywa simogedde bolaba nga balinywa nga zze mu kamera manya buli kimu kiba kiwedde ekyo ebyekiyaye biba biwedde kiringa gamba nti bolaba nga Bajjo nga agamba nti ngenda kusiba kadima kati Bajjo ne boba nga gwe bakuyita ani nkusiba kuba ekyo kola nkikola ki kati munenga bakola fayiro zonna criminal civil bazze mu kamera nga beetegese dda ne kibagenda okukola Weasal ate bagala kulagawo Chameleone nti obeera ne Museveni tukusinga amagezi eno move setting which is which nti government y'aba Lucifer bwetu bwekola egana ekulaga nti Bajjo ina amaanyi enekuteeka kadima n'akunafuya omwambe Chameleone abategera bategere Weasal initially teyakimanya nti kigenda kuvaamu ebizibu bino ye Chameleone era akola kya mutima mubi Weasal kuddamu kumusabiriza kati soko mbulye process kubanga abaana abampa information ze sona kujja ne manya byokola mu buliri ewo era kino nkyogera ku radio ati mwe temwagala kwogera mazima mubeera na buno bu TV mubeera ne bu TV oba half baked information now I'm a full professor kakati Weasal bamusettingidde double bati bagera kikola Chameleone ate omuntu okusula tekitwala lunaku kubanga Weasal public tali mabega wa Weasal kuba public tali mabega waki Weasal bandi mukoze ekikyamu public yandi woga ndisi kyasobola kuwogana nti buno bufuka bwaliyo nayira ndi bate bugina maanyi bunyenye enkulu nange Bajjo mbusobola buli kuli bwasama butamanyi bukola kyate Chameleone mukwano gwange mutwala jinja agenda kuyimba era ndi ku radio kono nsaba balunya byonna bye mwakoze mwekube mu mutima Weasal mubonyabonya wa bwerere zokusiza bye nalabye era balunya nkwegayide nze netondedde ku Beat FM ng'omuzadde muzeyi Mayanja mukwano gwange mama wa Mayanja mukwano gwange n'ekigendo tuka ku mwana w'ekibi kati njogera ng'omuzadde mayinze nina ekisate ndi mubi nnyo kadima ngo nkutte bubi kadima we nakulaga tuva ku radio nkulage abasajja ni bagenda okukola Weasal ate nga ne babimukola mutuufu omenti bamulopye sibambi yokuloopa biri eri bagiyita mafia state of gay mind bamuzanye kimafia ate musajja tamayina kiriwo Nobart yamanya nti bagenda Nobart bagambye okujjamu erinnyo bwobonga obugamba nti Nobart okumukuba erinnyo n'alimira mu pirawo nti kyamuzannyo ate abantu bamanyi kola deep analysis adigunda ate bali bapromota buli omumanyi kati ze nsobola okubuulira mpulira nsonga nti Abatute kino yakikoze balamu ya deportinga chaka ne bayikwasa government yali gali magezi ga balamu chaka okugenda nze kakati omanyi lwaki mbasinga mwenna okutegeera bwe mba nebase mmanyi omuntu akoze ekintu nti kino bebekulu yakikoze kino kadima go kikoze kakati okimanyi kankwene bwino omulala mukutegeka alien skin ku Freedom City Abatute yamutegeka nawe bakyakubanja State House yalaba nga Bobi Wine omupyaze era for the first time State House yonna yali eraba ekigenda ku Freedom City mpulizamu ngenda kuwa bwina gambe atayina magezi nagambye atayina magezi tobera ku programu eyo kati kankuyigirize kati kibaito okuddayo Soma University sabo sirike de kankunyonyere kadima State House netuukirira Abatute n'agaana ebiseera bwe yali tandafuna buzibu nakyagulanye government ya President Museveni yeraliikirira ekintu okulyetinga another Bobi Wine ne basin kati kankule bebekulu Chameleone okutwala aliye mu State House kipange banafuya mission yabwe yayiseemu wakaba sirusiru tebalaba n'abagwagwa kituli ku mulembe gw'abavubuka abasirusiru nga government yagala okusula kadima ekola enyigabunyizi switch tomanyi Chameleone files zayina mu bulamu tebagala zuzukuza buzukusa Chameleone musibe musayita male birundi afudde musibe buli oyingira mu government y'abasajja batekawo ebintu ne bakusibe enjegere kakati naliye ni bamaze musiba kubanga government yali etyanyo iron nga next to Bobi Wine ngali yani skin bamugata ne Bobi Wine government tesura kumanyi ga ina kagambe kadima serika ba musettinga bebekulu mpuliriza bebekulu ba musettinga ine meeting yali na kisozi ne basettinga bebekulu namugamba tukakanyiza tutyo muvubuka aliyeni bebekulu yajja yefula mukwano gwa aliyeni bebekulu mukwano gwa bebekulu kimati yategeera ne Chameleone mu State House Chameleone musajja tuyo atwala mutwale kakati munnange bebekulu nakola olukwano kwa aliyeni kutuukiriza golojo walabiye njagala mubibagezi ng'abaana b'emisota ngezaako kugatta ebintu ati byekugatta byabategeevu nkambye mission ya bebekulu bebekulu tayagala nga kwa aliyeni tasobola namwagala it was a mission
to disrupt that young man and to kill his future. Anti kakati bya professor ababitegera babitegera kakati bebe kulu mpuliriza bebe kulu mubakama abwe bebe kulu bamwane contract yengudu lwakubanga akolera bulungi emyalemu omulimo gwa bebe kulu kunafuya buli muntu asobola okuleta uprising mu Uganda ngali mu music industry kati nkuwa bwina anti chegemagezi ga program eno nga Bobi Wine tamuchusa kakati anti Bobi Wine lwaki Bobi Wine achali special is rigged. Bobi Wine bamutukira ogende wa Museveni basingane mama amanyi ne jajjawo neba asanga Bobi Wine yafuna personal goals nga Bajjo nafuna personal goals ngamba nsobola okuddayo n'ensoma nembera kusaidia abantu nefuuka omuntu ow'amaanyi kwaba n'abanaku babera ne tubakwerabira. Kakati bebe kulu mission ye walabye kifaananyi bebe kulu Chameleone alien mpuliriza kati alien mission ye n'olukono n'alwali lwakusuula alien kati alien mami musajja nalowooza tebamwagala bebe kulu mpenso lwakyayagala alien lwaki otegede kadima njagala tubeere logical ngezaako okufuna scientific ngezaako otegede kyekugamba ngezaako okufuna njagala ondage alien afuniramu wa alien abadde alina abaana ba ghetto alien yagira mu kifaananyi ky'amaanyi g'abantu abawagira alien ku freedom star baboda mpuliriza byekugamba kati makiko kati obuzaabuza interview alien abamuwagirira mu kifaananyi kya Bobi Wine abawagizi ba alien baali bagobera kifaananyi kyakyagulanyi sympathy balaba tufunyeyo omuvubuka omulala alinga Bobi Wine era mu ndabye abantu ab'amaanyi ku nsi kuno alien yakolako jamu kusaawa ekibuya nga tumutegese ku freedom star okumala essaawa 5 kakati government nezukuka negabo tunaleko omuvubuka ono n'agenda ajja kuleeta uprising juga tulinayo ekizibu kyakyagulanyi kati omuvubuka tumumazemu tutya amaanyi kukola bino bibamukola kati alien ye yalowooza nti bano abayimbi abanene bamwagala nze mbadde mu bayimbi abo manyi lwaki bantya bamanyi nti Bajjo siri wa muze semanyiza abayimbi sina gwe neeguya teri muyimbi munene ayinza kwagala alien amuyise bebe kulu teyagala nga alien abe w'amaanyi kusinga bebe kulu gana amazemu nga ndagajja ku Bajjo yekka Chameleone teyagala nko alien kusinga Chameleone kati bambi alien yalowooza nti mbaddeko n'abanene kumbe bamusula mu trap kwayo mwana abanene audience y'abavubuka nga bola ba Bobi Wine kati government mission yagikoze eki era bagenda bayuzi nga babaleke bulesaawo bagenda basubiza bu $5 million 8 nsiba mbagamba ngase era kute kuseteza Museveni nti seteza Museveni azikuwa naye azikuwa kumala mu maanyi ne wakuwa $8 million tezija ina value ate omuntu afe mulago nga oxygen tayina bafa bazikolomera kivuga nga bakusaasira bamayinja bakaaba badde ku drawing board ne baga batudde mu bantu kolenga zi concert tebandikoze concert nga bayina sente za Museveni zino sente ziba za kibizitya nti ziba za kuyamba banaku bano buli omuntu afudelere mulago bejinje na lufenya ng'olidde sente yafa akolemaga kale tosobola kuzifulira mikati bagamba abavubuka tubamazemu tutya amaanyi katukose bebe kula asirwazi alien tayagala nkogenda mu State House naye force ya babigi tu abo ye yamutute muki kakati n'omwana wa ghetto abadde agamba nti alien waffe kati amulabanga owabali kubanga mu Uganda tulina groups 2 kadima oli nabo oba oli naffe ffe babajja abali n'abantu ompulira buli kyagamba tukifuna okunyigirizibwa revenue ndakulaga invoice nga nagiraga kwezi nga bamanja $400 bantekako ate era ekivulu kyali nekisaakola 405 bakunyigiriza paka oba serving ne kasomala bayingiramu booti obanga agenze mu lumina tosobola kubavaamu kati njagala ombuli alien yasigadde kyekimu ng'agenze wa Museveni gwangamba kati yasigadde kyekimu abantu bangi abakomyewo ne bamanya nti Bobi Wine yali mutuufu kubanga ebyaddala abantu balina ennaku kadima kati tubadde tuwagira alien nga tumulaba mu kifaananyi kyaffe abanaku naye kati ogenze mu bagagga gategera mu bagagga osakira abanaku kati ate ekinnuma banayize nembeera advisor w'omuyimbi akola hit mu lunaku lumu ekinnuma nti ba audience yo bano ba 10 tebaagala government edikonti ebanyigiriza ibasiza obwavu ontegedde nti bano ba 10 abazitalaita omutwalo tebaagala ngako government ya mwami Museveni ompulira nti yebasiza obwavu naye waliwo obeera nabo mugabana akatone kumuyina botegeka concert bajja kale ompulira buli kyekugamba kakati ono bwino osobola kumusanga era Weasal nsaba nganziremu kino kigambe Weasal noonya Nobart oba onoonye balunywa muligamba nti Bajjo yali akola ki ino social media bawaga ejja kudda mu Weasal lwakane gwe baagala okwavuwaza mwavu soko sige mbagambe mbabalunyanyo balunyanyo nabye mwakoze ne Weasal mwavu nkoituya jina okutuyana kubanga waliwo okwavuwaza ate omuki kati nedda balunywa nkwegayidde ku BTFM ne Nobart
tufune muri reconciliation meeting kuba nabirabyeko era bwe nkubuli omuntu ali maluga wabalinywa ojja kuchawa Museveni Chameleone ajja kutuko kuba amasimu ga Museveni nga tegamutaasa namwe abavuka mufune ekyo okuyiga nti obanga okolera state tewayisa butekitegeza tulina kuba bantu ze njagala omuntu omulwa kwa nsonyi wa mangu njagala omuntu omwali nsinikira ebinnyo mulageke essomo zikuba kasimanyirwa otegede bulungi kati motegede bulungi wamangu atya mugundu wana tugenda banga tukoma utova ku BFM ngenda bawa bwino le nabagambe mugenda kunyiga ebiwumba tundu Bajjo eka professor yabyogera wana yenze kadimane Bajjo wali tugenda wali eri mukwano gwange baka mpira ne bit baka bit fans club tukero banga tukwazaganyiza ate Bajjo yagenda wali eri ebuloba mu kintu kyaffe kya hustlers tuli batobi endongo ya Salak Nobart ndoza ndi Chameleone abamaze okutomwa mega kiria abamaziga saze kubasanyusa tukira ku nsonga tata yangu watwagala genda kabuli tuba dakika maka tudde ku radio pulira dakika nga 10 sabo yogera mangu Zenkwebaza Bajjo we bale kwogera mazima noteetirira embwa n'ogiyitambwa abantu kibatayagala zimuko olinga kyagulanyi talina mukwano gwe nange siina mukwano mu bintu eby'amazima muli baddembe okunyiiga naye nze nina kwogera mazima sagala kuwaayiriza bantu lwaki tojja emukono ntukuwa akalulu sagala kwesimbawo njagala sooka kuweereza bantu yangu era otuweereze ng'oli mukulembeze kale sebo bakuyitaani sebo ndi Katamba mumpeyo Katambala abantu bagamba ogenda mu motoka eta Katambala abantu bagamba ntuyanye manyi boyogera amazima otuyanye kale sebo bale kubeerako kadi mokitegedde bulungi ndozerayo olutalo nawe luva Museveni sitaani akuweesako nakugisaako ddyo ojabani Museveni nesitani tebawukana kati yagenda obonyabonya omwana oyo Weasal kuba abanene abali mayoga babalinywa ati banene ate mukabizo balina omukolayo ekintu nkulaga obwa sitaani bwa Museveni wetugenda maaso nga toyina data va ku TikTok nkwegayiridde bweba toyina data wetugenda maaso ate we wali ekinyusi kati bagamba lwaki ogenda mu bulango buteekeyo abantu bagire nkonera amuuko katono siriko mpulira omwoyo w'omutukuvu mpulira omwoyo w'amazima ndi ku kito kino ekinene ekibi bageza kuleetera Katambaala omwoyo w'amazima webale okubaako wolukungu corruption in the government Merina mama bwaba toyina data tambula ogende ebijja maaso awo Kenzo leeta empale zo wano mutagenge Kenzo manyi neggwanga leeta gafe abaamira omwoyo abatalina kitweguya nze mu nsi sirina kyenneeguya kasitambera ku mazima Bajjo finally wazze nze kasitambera ku mazima sirina kyenneeguya tuukira ku nsonga nzirayo ku radio obadde muwagizi wa Alieni obadde muwagizi wa Alieni naawe sebo yogera twagala muntu alina eko ate wetujja ngenda babulya lwaki Kenzo ngenda babulya ebyama lwaki Kenzo bamuwadde obwa advisor sebo yogera bwetukuwa omukisa yogera oli mu bantu bangi ate alina data va ku program eno what around midday nibe bintu bibe oba bidegane ekino nokiwa okuyitamu nekidda mu kufuruuta alo kati tugende mu dakika mmeka njagala kumaliza session eyo sebo tukira ku nsonga Mwana Bajjo yes sebo koli nkuwulira sebo wabale tuweereza taata kale nayo gye bali kubaako
Gwasinga mu kintu kino buli kimu kyogera kituufu muganda wange. Mwebale kubaako. Gwasinga mu kintu kino buli kimu kyogera kituufu tukuwagira nnyo ssebo. Nze Ddungu gira disinzidwa ne Kabowa. Ddungu webale kubaako ssebo. Seba addako yogera nzirayo ku radio. Atalina data weegobe mangu ku live kuno. Atalina data genda. Ogamba otya Bajjo? Atalina data tabera ku live eno. Seba kwendi. Jebale. Webale kuweereza eggwanga n'obukiika. Ambassador w'abakigatuukira ku nsonga. Ndi wano live site z'owa Kiseka tuli live tutumbudde. Mutumbudde BTFM. Tuli wano wa Kiseka tukulaba live essaawa zino naye nga kyetugenda kubuuza. Museveni asinzira ku ky'okuwa abantu bwa advisor kubanga twalaba full figure. Ati we tuddawo. Era ni batekalo mutambala mujona kana akatuke basika we bati kusaidiye eri passenger. Tomanyi kugula ugundi. Museveni awe tugenda sebe nkulaga diru gye bakoze ne Kenzo. Atalina data genda. Ambassador w'abakiga ky'olina okukola beera ku live gye nsembayo okwogera amazima. Essebo tugenda kubeerako ab'owa Kiseka batumbudde. Mwebale kubaako ab'owa Kiseka goloba yogera ssebo tuddayo ku radio. Bajjo ogamba otya? Tugera ku nsonga ssebo tuddayo ku radio. Data nkuteereddeko amala ssebo era njagala nnyo nniize ensonga eya Kenzo basinze ku ky'omu advisor mukulu Bajjo. Kale ssebo tugenda gimulungula bulungi nga mujagala ba ssebo. Kwendi nkwegesa amatula kuba kisajja ggooli kikambwemu ku ssimu. Ati sagala abantu bamanyiira nnyo. Ate kumanyira kyo omuntu okubeera nakusaba WhatsApp group omuteekamu abaakumanyidde ssebo omuntu okubeera follower mu Uganda okuba ne following okiyita kyangu. Togiyimpa ndeka nfe enjala sinoonya following ekyo mwakikwata bubi. Follow yo girye. Goloba follow yo girye goloba sijagala sagala follow. Ssebo nina okufollowinga paka wulira bubi. Kale gwakyo neesibako sagala onfollowing ndeka mbonebone. Anti oyogera ebiruma abantu ku mitima olinga Kyagulanyi kati oba okitege kati. Ati okunfollowinga okitegedde okunfollowinga tonyamba buyambi kubanga naawe olina kyonfuna musibo giri. Naye kati oŋŋambye mbu follow ya bbeeyi. Follow si ya bbeeyi ssebo tendiisangako. Ssebo yadde tekuliisanga naye ssebo olina okubeerawo ng'ofollowinga w'ensonga nti oyogera ebinyina ebiruma abantu. Kati kakati oŋŋambye olinga nnyamba okunfollowinga. Nedda ssebo sina kyogerako ekyo gw'okyogedde. Kati weetonde ng'ensi ewulira. Bwe weetonda nga tuddawo nga toogera. Kale nkweteetere nnyo mukulu Bajjo. Kale ssebo webale kwetonda mugunjufu bwato bwakola. Sajja gwe Bajjo. Kale Bajjo kwendi ku biiti. Ssebo ddako. Ssebo yogera mangu tuddeyo ku leedi ennyimba ziweddeyo. Naffe embaale eno tuba tutumbudde. Bannaye mwebale kubaako ab'embaale. Kati tugenda ku leediyo tatasooka oveeko tudda ku kinyusi kye mwagala. Bajjo ngenda kuweewa ddako eddakiika 15. Naawe eddakiika 15 tulina essaawa gaba 3 gaba 3 3 gaba mangi nnyo bwe nawo obulango bwa 3 wano. Kati tugende. Ashrafu wa Kaoli naye Bajjo kadima interview kwebaza olw'omutima omungi musajja gwe si Keith Dayane kwali. Zex tuyabadde mu State House. Kani okay. BFM kinta buli ky'omuzika ekisinga bwe nafuna ku Hamugasi Uganda kwali. Njagala okwebaza okubangu kyajja ekomiddeko BFM kinta buli ky'omuzika ekisinga yenza Abdul Mutebukoza Kadima azigera kugenda mu bbaala yakulumba ebbala. Olaba omwana yakubye hit. Wulira irizo yabadde akomyeyo ng'akubye hit. N'ebintu bibiri ebyamusubye. Wulira ebintu bibiri ebyamusubye. Kwambala kyambalo kya Pierre. Abayimbi kambawo ya device. Abayimbi kambawo ya device. Osobola okuyimbira mu kyanno. Ate mpuliriza. Ate si politics. Omuyimbi nawe yagala okuba wakabimpuliza device eno. Don't affiliate to any political party. Oyina kubeera nani partisan. Kubanga abawagizi banuupu baba FDC tebajja kuwagira ng'oli wa PLU. Tulina wano abayimbi abali Newton nga bamaanyi ba Silver Kyagulanyi. Afirigo Band tebagwa. Otegedde bulungi. Ojja kuwagira PLU nga bali baalidde enguzi ba PLU omuntu anyiga aleme kuddamu kuwagira.
tulina okubulira abayimbi mulina kati bamwambaza ekyambalo ne batomeza omwana manyize njagala nnyo Weasal kati kankubule mu famire y'amayanja nsinga kwagala Weasal njagala nnyo Weasal njagala nnyo olyo mugenzi amufule ne Chameleone mwagala kwa Chameleone no mukwano gwange simanyi bana nyimbira kwana mwana deposit ate jogenda bagenda kuyimbira simanyi Chameleone to ya sente zange oya kosoko sirike Chameleone zesingo muwemene toyogezana yiwe Bajjo gano mbadde ku mulimu sera na wano mbadde bwembera ku mulimu njogera amachi amazima kakati Chameleone njogedde amazima tonyiga njagala okuza ku mulamu ando ina okuyimba ekivule kyo kumba nayo mulamu guno njagala tukugende munga toli bias ogwa Kenzo njagala sagala obere bias I'm not Eddie Kenzo jangu wano sagala uvole Eddie Kenzo akatambala bakalese mukalamu ngabo government Nobart events musajja mukuru ayina abaana Kenzo kwali musajja mukuru ayina abaana bawa minister bawa ndo presidential advisor on creative creative ndoza kutekera banna bitone nebirala amwe professor chinde msoko chinde mami nesa Bajjo professor basi professor Bajjo chogere Bajjo professor basi professor Bajjo professor basi professor Bajjo ndi first okuchogera asi first kana ndi first program ngiresi kwanze kuze kubuza lwacho chazo mutata ali professor lwacho ugamba nti lwacho kabasiri professor ali professor chikuluma cha professor warusimbi ncho sanga kubera buga ndi amweliyo nze ndi professor wa common sense kale sa tuyanziza soko chidemo chogera bawuza biti batete professor wa common sense obudde butugwako kati muna Uganda ate bwe mumvuma sijja byogera professor gena mas nze ndi wantondo nze ndi professor wentondo muna Uganda yenna awuliza BTFM kinono chikulu mbadde mbagamba nti government ya president Museveni government eno bayakola ki buli kimu kiyingiza mu government tekola bintu bijiyamba kubeera mu tekola bintu biyamba bannansi ekola bintu bijiyamba kubeera mu buyinza how nti government sends ya federation y'abayimbi eyo yaba promoter bwejiwa obukadde obuwumbi 5 tesobola gamba nti ejjinja obwavu bungi tebalina na kansa kyoma kya kansa buno obuwumbi 5 ba parliament egende eggulu nti sente twale eggulu ku parliament obuwumbi 5 butereza region y'eggulu era bazikola baziddamu nga bazibbira tugenda ku kya Kenzo Bobi Wine ono kyagula kikusagala kwesiba ku Bobi Wine nti yakatula bomwesiba ku kubeera jjo sagala abantu kulowooza nti nesiba ku Bobi Wine naye ate Bobi Wine yatambulirako amazima kuba president Museveni takyayamba bata Uganda kuva mu bwavu ali mu kulwanyisa Kyagulanyi yagala gana Kyagulanyi ino mwogerako boyagala batakola ki ate mpulikika bubi banda bange yesiba kwani n'ekyendaba kakati abantu kibakola ki nekati kankyogere ekiroto kya president Museveni ekyentiisa bakiyita Kyagulanyi Kyagulanyi asalisizaako government ya Uganda obuyambi obutundu 7 ku 10 oli bwakubuuza nga Kyagulanyi akoza ki asse ekifaananyi kya Museveni ku international image era kati abazungu batwala president Museveni nga dictator bamuteka mu kibaita red flag abazungu balina meeting kankuwe byama abazungu balina meeting ekwasaganya Kyagulanyi ne Eddie Kenzo bamulabanga Kenzo alina abavubuka abato abalina following yayimbira stamina Kenzo okufuna international shows soko sirike kwa bwino ati bata nikokogera bwino ngo kireka njogere stamina ya muyimba Kyagulanyi ati badde nkugamba nti Kenzo okufuna international connections abazungu bali bagalo tekawo nga Kyagulanyi tanakola ki Kenzo naatya era mwena abafa bawuliza BTF miremya mu bijja kubachera bayita muyimbi ali yaina following eyabavubuka international community yagala nnyo omuntu alina following abo olaba Bajjo balekebesi nze luzu bajjeri Kenzo abazungu bali balina projects nyingi basi okola ndika dimu akola bulungi abakazi bakwagala ne bakusupporting olwekyo obasikire audience y'abakazi Kenzo akimanyi bulungi nga ndi kubbe atulako naye mu meeting aje yegane nga bazungu bagala muteekawo before Kyagulanyi debo tufuna omukisa Kyagulanyi najja n'abaana ba ghetto atenga yasoma atenga ina favor atenga naye muyimbi ngani Kenzo abantu tebalaba nti Kyagulanyi ne Kenzo webegatta baba n'amaki n'amaanyi era Kenzo meeting ezo yazigana yagana okwegatta ku Kenzo nenga yerabidde nti yaranonyereza ku president Museveni akalulu ng'oluyimba lwe sitamira lwedunyonya balimba Kenzo super custom njagala kuzimbira emboozi eno ofulemu ekyo okuyiga Kenzo kuba system volongoto ng'ayina busungu lwa super custom yeji yakola yayononeka Museveni n'amulimba emmotoka kali nkuzimbira story ya Kenzo manyi ziragambye amwe professor mpulira otegedde bulungi after the coming of Bobi Wine Kyagulanyi kikina abayingira after the coming of Bobi Wine Kyagulanyi Eddie Museveni n'alaba nti abayimbi ba mugaso
kadi mabira concentrate ku program kurusebo sijja concentrating ngo yogere weraza bawuliza kati oli mu kujiredi kakati osonga wanze ze distraction dictator mkomye kuchi okujja kwa Bobi Wine ne kuzayo Kenze wa Museveni lwalaba Kenze akoleche wa Museveni mpuliriza kibulira abantu okujja kwa Bobi Wine kwalaga Museveni omugaso nti abayimbi ba mugaso okay Kenze bamudira mu dewani muche mutamanyi nti okuwafira na Nyamutolo ba minister Kenze yamusabira position yeyo we are meeting Museveni Kenzo yasaba era Jerusalem Museveni banimba ku radio kwendi Kenzo yasaba ebimu ku bibasubiza Kenzo tugenda kwera mukyala wo bwa minister ya appointment ya Nyamutolo yava ggulu andi katize obizo yoga no muntu ayine ebyama zinagamye nze Katonda yanko waliwo ebintu ebitangattira nze mbongo andi kakati nze byenjogera byebitu abakuba Kenzo nga tayina Nyamutolo ngo yayina rema yaba andi mwado ba minister it was a deal sirudi Jerusalem Museveni akubiriza Kenzo namugamba kola federation ngenda jiwagira era jiwadde sente naye nga federation kijiri mwemba bega sikuteleza industry kuziiza anaza Bobi Wine okujja waliwo ebigambo ebitaano mpuliza byengogamba soko sirike bwe bategera nti abayimbi bano basumbuye nnyo gavumenti kwa Museveni Besigye yasumbu yakola party fine bwe bategera nti abayimbi tetulina bakita situwaki kyazi nti Bajjo asobola kuyimbira ku radio n'ayogera mu bantu mutwalo gumu ne bawuliza byayogera okusinga mu nabyabufuzi alina situwaki kyazi ne bagamba kati tujja kukkiriza kuddamu kufuna Kyagulanyi mulala Kenzo muwa federation okuwa mukyala wo bwa minister okumu wa president advisor bagamba president Museveni nti Kenzo ye namba 2 ku Kyagulanyi nga bamayinja bonna bamaze okugwa nani yamugamba Jerusalem Musale obijjawa report gye reporting ate kati nze mbyoga sagala bram era Jerusalem Musale nakola report ya nagiweereza mukulu we namugamba omwana ntumukola ki goto webuuzaamu lwaki president Museveni alonda babuchamani sako sirike ngambe tewebuuzaamu lwaki president Museveni alonda bafuru figure report ezibakolebwako kati teka nkumulya report yali etya ndi ai furu figure biseere byali next to Kyagulanyi tuvuba to mwepangira ko mbantu abaleta people power tochidanga muna kyogera yali next to Kyagulanyi full figure kankuli abantu abazimba people power full figure abaji kubira omudomo Bajjo tutwepankirangako twagerako neggula abasirikale ne bavaka ku full figure nga tukyali mu people power ati byenjogera buza naga yaliyo buza kalifaga naga full figure bamuwambako nagenda mu barracks baba bamutusako gwa bulisa amaanyi kubanga yakoma waawonyera wetwasula ati jogera mazima ati kakati ate jogera mazima ate full figure taliwo era Kyagulanyi tukubire simu twatonya campaign za mwana wa ggulu full figure bamulitusako gwa bulisa amaanyi abasirikale ate lirawo towakana bamutuwambako ne bamutwala mu barracks ebintu byo ne bakola ebyamaama ne taata ebintu byo kakati kati mbadde nkugamba abantu botalina kuzanyirako kati bawa president Museveni full figure abadde key factor of people power ne bamugamba Buchaman yali vice wa Kyagulanyi mbadde ngo ati president Museveni alwanyisa Kyagulanyi ng'omuntu so takola bintu bitereza ggwanga bwe bamugamba nti kadima emuntu yalema president Museveni yali nubiyaniri singa naye yamutwala dda Babi Kyagulanyi singa naye yamutwala dda Lewis Lubongo ya singa naye yamutwala dda yamuzaayo ampula bulungi yakugamba ndi kasaba mugamba nti ono yategerera Kyagulanyi tasobola kwebaka paka nga takoze eki kati bamugamba abayimbi bano bwe bagata ennyimba ne bakola revolution songs ne bagera ne batambuza message Bobi Wine akumaze president Museveni si musiru kumanya nti Kenzo teyasoma nti muwadde bwa advisor tamuwa bwa advisor akola ebintu ebyo kumuchaya mu bantu kwa president Museveni akimanyi bomukolera abantu bakukyawa mpuliriza kati bulakyo mpakanya kubanga kukyawa bwe kutubuka mpuliriza kati Kenzo nchogedde ku radio kuno mu myaka 5 yagenda okuba omuyimbi asinga obwavu kuba Kenzo mpuliriza mu makinga na kuzomwezi lero 25 mu makinga na 25 ogw'omunaana mu bale emyaka 5 228 nga 25 ogw'omunaana 228 Kenzo bwatali bamukomera liba mwavu kubanga ne sente bakabaweza sako batandiso zinoonyerezaako ngo Kenzo musibe Kenzo muwambe munaffe era mu musabire tagesana zamu neda Kenzo ali mukomera waliwo ebintu byakola toli munesi munenya nti abakuvaayo naga bana abakuvaayo nagana okuweereza Lucifer gwe yayingiramu bandi mutendeko nti sente za sako zaabula kuba sako zisibya
twakozesako ya Asras era mu abantu abali Asras temubba ministry yatusindikidde cooperative mu group yaffe ebyo tugenda mu komera kadime tuli bababbi banga bakituba te sente za ati kyemba kati Kenzo sente z'abayimbi bazigaba bubi ne bamukolako report nti sente zigoberedde mateeka ga sako kuba sako ziba n'amateeka cooperative ziba n'amateeka ekyokubiri Museveni yamanya nti omwana bwe muleka lesimu sembeza Kenzo yayinza okuwa replacement ya Bobi Wine kuba Bobi Wine agenda kuva mu byobufuzi mu myaka 5 agenda kuliwummula bw'ataba president tagenda kuddamu kuba president wa NUP constitution bwegamba kati Kenzo yandibadde abantu babiri abannumye yandibadde Mpuuga yandibadde Kenzo oba alien skin Kenzo Mpuuga oba alien skin abetwa tisobola kuba replacement ya Kyagulanyi kati Museveni abala nagamba mu kibaita politics tozanyisa nga president Museveni kati mu bulamu bwo bonna Museveni mwagale mugani mugezi mu politics kati namanya nti Bobi Wine ekisajja kigenda kuggwako kanzite Kenzo kanzite alien skin kanzite Mpuuga ekyamugobya si $5,000,000 kinene nnyo okusinga $5,000,000 bana Uganda kibatamanyi kiki sijja kyogera ate lwaki anti boto ekyagobya Mpuuga ke muli kimanya muligamba nti Kyagulanyi agumidde ebizibu kakati president Museveni okuwa Kenzo akuwa bwa advisor nga bakuwa $7,000,000 kitundu ali ku Kingdom House ziba 7 kitundu nakutira fan base kugambya abazungu balaba president Museveni nga dikite kati Kenzo bagenda mutekako ne bani travel ban muzirinde mpuliza kadi matoseka professor Nzejogera Kenzo mu myaka 5 bagenda mutekako travel ban Kenzo obwagize bwagudde mu bana Uganda Kenzo tasobola kufuna Museveni tasobola kuwa side kubanga njagala weebuuse mu kadime ekintu kimu kyogamba Kenzo asinga mama mbabazi amanyi iya mama super minister Solomo Kenzo asinga Kayihura ne kulaga bana Uganda kuti Kenzo asinga Kayihura nedda Kenzo asinga omugezeri akategaya nedda Kenzo asinga Kiduma kuye yafudde nga mwavu Kiduma kuya yali kanto nejjeno ate nga minister kati omuntu mpuliriza omuntu atayigira ku Museveni nti user kinayigira mulumbero wa Tambale bimbega bya Museveni bimmanyira oba Kenzo asinga omugezi Tambale mirundi asavize president Museveni okumala emyaka 14 ne yetika government ya president Museveni yafudde akolima lwaki abayimbi temuyigira ku nsubiza abana abato bali mu government mpuliriza bulungi kenyagwa Kadima mu abatayiga nkuwadde example Kenzo asinga Tambale mirundi lwaki omuntu bwafuna akantu mumuwulira si kantu ekituluma nti Kenzo mwana wa ghetto alinga ali ni bomulamu nze bwensanga ali ni mutwalanga muganda wange bwensanga Kenzo mutwalanga muganda wange kati bwatuvaamu nakola ekikyamu nga tumulabudde tumunyigira nyato kusinga ne Museveni olaba Kenzo yabaliddemu olukwe kuba kutulya mulukwe bamuwaga kubanga Kenzo badayimba shemu ngo $1,200,000 nze Kenzo namumbadde nga mpangisa okadde 2 ku Uganda Museum ekitoni yansalira ngo asaba $10,000 kukwata $4,000,000 week nti yese future okusinga eri gye yagenze nti wano Kenzo wadde asobola okufuna obukadde bwa 5 mu mwezi nga tamanyi minister baba minister bafuna $5,000,000 nga ate abantu bamwagala kubanga abadde eddoboozi lyaffe Kenzo yakula tumulaba twakula naye ne bakuba minister tobutwala sibusobola baabo mpadde buza balamu bampo wa commissioner nonya balamu omugambe Museveni yannesera kampo bwa RDC ampo wa commissioner nze tali Museveni mtu yagala kola naye nganzi naganda lwaki kubanga sobola kulya mu bantu lukwe kubanga bwakongwa minister ampuliriza nsikale kankuje nyere Kadima minister wa Museveni talina makulu Museveni ye minister kali kankubuuze kyogamba Kenzo buchamani fulufika basanga Museveni mu advisor akikola intentionally kukyaya abantu toli advisor we bad advisor talina omwana ba Museveni wayagalira bad advisor banonya Museveni nga abasubuzi bakabande banonya Museveni bad advisor banonya Museveni nga gwa bawulira ku radio bononya Museveni takuwa kifono gambo osobola omulaba naye kati akola bwati amalo kutira mu public ompulira na amalo kuteninya ne mu public neli nakugoba nkwade example that is nonsense Musayi Jaberi bidandisani walaba kiripo ng'omwana agamba Museveni yamugamba is the next Muchu nakuba nakala ngoto inake wekoledde nga bidandisani amanyiye president akolaki Museveni yefulira bidandisani Museveni yefulira mama mbabazi besi jokujja kuvuganya Museveni yamwefulira mulimba Museveni ayinaka akakodyo wani yefula anti akwagala Kadima kastamaro okutte buwagizi mu bantu mugera kulebe ekigendo tuka ku Kenzo tujja kiraba katulinde kastafu tubiyogede bera tumulamu kakati kankuba lwaki abantu bana Uganda temigira mu nsobiza kyogamba Museveni asobola kwagala Kenzo okusinga bidandisani muzeyi guyalimba entebe gotwenti amama mbabazi yaliko mu government ya Museveni mbabazi yasakira Museveni obuyambi mu nsiko empera na yakahinde otafire ne mbabazi wevo manyiwo Museveni yabamanyi olunaku lumu nga mbabazi mugezi nnyo okusinga General Tafire omulwa ki General Tafire tayagala government eno ngawo kitajagala he feels betrayed
akola lwannaku tuddeyo ku Kenzo. Kenzo yafunye ekifo Lord Mayor yabadde agakondera abantu. Lord Mayor tugenda mufuna ekifo kya Kenzo kino lwaki mwate nedda mushirabanga ekibi si kibi mwana mutu azimba kaliya ye afunye ekifo omukyala minister azimba obulamu nga bwandagadde naye bajja okuzimba obulamu naye mwene mukirabanga sakirirego kakati ffe tetufuna na Kenzo kifo kiyafunye lwaki bannayuganda kaddima kankuyigirize abantu basobola kuvuma nga tebakwagala nzibanvuma nnyo nga nvudde mu nupu nentegera nti abantu bano bakola ki kati Kenzo ffe tumulabamu ng'omuntu alina future ne bamuwe ebyoya by'enswa naye nasalawo okubitwala amazima ga Katonda mu ggulu ekifo kya Kenzo tekirina makulu bamutidde butizi linnya advisor afuna sente mmeka ongambe milioni 7 kitundu Kenzo abatasobola zifuna mu fika kyazifuna simanyi bazifuna simanyi size accountant we Kenzo abatasobola kufuna milioni 7 buli mu music butumwa advisor talina makulu advisor tasobola kujja kuwa traffic advisor talina order ekifo kya advisor lwaki Museveni yakiteekawo bantu be bakadde kadira ba Professor Gilbert Bukenya sako sirike Ameria kyambadde bakiddu makubuya akiteekawo omuntu we abadde asavinga gavumenti asigale nga afunayo obusente ne tesobola kuddira future ya mwana muto Kenzo n'ogita bwotyo singa Museveni yadde ayagala okuwa Kenzo yandigabe katimba wadde corporate abayimbi mwenna Kenzo n'omuwa advisor nga toterezeza system oba tomuwadde nti Kenzo yandibadde agamba mu kifo ky'okumpa obwa advisor kale tuwe mu corporate ng'abayimbi kubanga parliament ye Museveni ye constitution kyatayagala tekiyitawo ngabo yabadde atuukira Museveni yandimugambe Museveni omanyi oba okola president ffe tuwe corporate kitumala ensi yonna tandibadde tukubira Kenzo engulu yandiga tuwe sente sako ezitegereka abayimbi tuzibawole bakole business tukolere cooperative kyusa embeera z'abayimbi naye kakati yamwadde akadvisor tukatambuliddeko omwezi mulamba kitwogera kyetuliko naye nga tekirina makulu kyagamba advisor bamwalidika gwatagalaba galuwa katujje andi lwaki sigalaba Nga twalira okuvuza speed ojuulidde netwe mbadde dakika zimala nkwadde 15